mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnange wano yampereza ekifaananyi ekyo n'aŋŋamba nti oyo yagudde ebbakuli yagenza okumaliriza n'avaayo n'afuna obuzibu n'afuna okubutuka ku nnyindo wamu n'azimba n'emimwa. Ono yampereza ekifaananyi yambuuzizza nti kituufu wansi w'omukyala wasobola okubaayo obulwadde obuviirako omuntu okufuna obulwadde bwe butyo? Kye yambuuzizza eky'amazima kisoboka bulungi nnyo. Ekyo ekifaananyi kyompereza oba si gye yabujje oba gye yabujje, naye ng'ekikulu kya byonna ky'olina okumanya ggwe omwami eyampereza ekifaananyi ekyo, kyangu nnyo okufuna obulwadde obufaanana bwe butyo ng'obujje wansi mu bukyala, ng'ogudde ebbakuli n'oggyayo obulwadde obwo. Abakyala be balina okubeera abeegendereza, babeere bayonjo. Ggwe omwami ky'olina okutunuulira si buli mukyala nti olina omugwa ebbakuli. Eky'okugwa ebbakuli kinyuma, abakyala kibanyumira, naye kirimu obulabe obutali bumu. Kyangu nnyo okufunayo obulwadde obw'enjawulo. Kyenjagadde okubeera nga mbabulira abakyala mubeere bayonjo, naawe omwami tomala gagwa bbakuli buli mukyala. Ebbakuli gigwe ku mukyala wo gw'olina ewaka, gw'osobola okugamba nti munnange bulwadde ki obukusumbuwa bw'olina wansi, tubujjanjabe otereere. Omukyala oyo yasaanidde okugwa ebbakuli. Kati obulwadde ng'obwo bwe buti eky'amazima bw'obeera obufunye, kiba kikulu nnyo oddukirawo mu ddwaliro. Ekirungi ekibeerawo, endwadde ezo ziwona bw'oba oyanguye n'ogenda mu ddwaliro. Genda mu ddwaliro nga ddeneko, nga balina eddagala nga bajja kujjanjaba, obujjanjabi nga bujja kubeerawo, basobole okukebera, bakwetegereze, bakubuulire nti obulwadde bw'olwadde bwe buti na bwe buti, babeere nga bakujjanjaba, obeera ojja kutereera. Kyensobola okukubuulira kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.